ayagala okujjako Mugaba sembera wano obulira Mugaba akumazeeko emirembe olaba ng'ofaanana bubi. You're not confident okulaga omubiri gwo olw'okuba Mugaba. Well, this works like magic. Jangu obeere nga owuliriza vidiyo eno nga tonnaba giviewinga gimalayo, sooka otandike na kusubscribinga wabula ng'ate notification bell togyerabira. Kwata mu kadaako buli vidiyo gye tuteeka kuno eno egenda kubanga ekugasa. Igwe jangu obeere nga otwegattako, obeere part of the family. Mbatumirako mwena gye musinziira okulaba videos zange. Mbaagala nnyo baganda bange, keep on, temunkyawa, mubeereewo. Gwe wenna ayagala okujjako Mugaba, this is your answer. I got an answer for you. Kino kikolerawo like magic. Bw'obanga oli persistent, bw'obanga toli lazy, osobola okulwanisa Mugaba n'akuvaako mu bunnambiro just mu myezi bwezi ng'okozesa kino, ng'okozesa kye tuyita dry carrot oil. Dry carrot oil osobola okumwekolera kubanga wonogamba nti ogenda mugula mu supermarket wandisanga nti nno bamutabuddemu ebintu ebirala. Nebwe oba oli waka nga toli bize, kino osobola okukyekolera n'okimala. Osobola okwefumbira oil ono n'ofumba awerako n'okuterekako n'oterekako nga buli woowulira nti nno oli free omugjayo n'obeera nga omusiiga ku mubiri gwo. Jjukira stretch marks si kirwadde ate era nga teziruma, wabula nga ate bw'obanga oli allergic ng'omubiri gwo guli mutu allergies, trust me, zigenda kukuyisa bubi, zitya, zigenda kubanga zikusiiwa nga buli wonaaba amazzi agannyogoka ng'oli allergic to coldness agenda kubanga akusiiwa omwagule. Gy'okoma okuyagula Mugaba gy'akoma okukula n'okuwanvuwa. Ate jjukira Mugaba ono ali allergic ku ntuuyo. W'onoobanga omu oyina nga oli allergic ku kutuuyana, munnange Mugaba ono agenda kubanga akusukka naye osobola okumujjako bulungi nnyo n'otwala emyezi gyo ng'okola procedure eno paka wanaabanga avanishinze. Avaako mpola mpola, tagenda kuvaako mulundi gumu just bo. Agenda kubanga avaako mpola mpola. Gy'onookoma okumuyijjanya ojja kutuuka ng'omubiri ogusofotinize abeere nga dry skin eyo yonna, dead skin yonna ng'etandise okuyubukako. Hello fam, amanya yenze Sheila Adita. It has been a while nga soogera ku bintu bikwatagana na beauty, wabula olunaku lwaleero nsazeewo to give you beauty tips today. Nga we mukimanyi nti nno abakyala ffenna twegomba okulabika obulungi. We love looking good. Ate era nga n'abasajja nammwe wekiwe kiri, toli muntu atayagala kulabika bulungi. Come on, omuntu wakugamba nti nze ebyo sibyegomba, jjukira abeera akulimba. Everyone wants to look beautiful, they want to look cute, buli omu ayagala. So these are beauty secrets today zengenda okubawa abantu abamu ze batasobola kuvaayo bagamba. Ng'oyinza okusinkana omukyala nga alabika bulungi n'omugamba, hey, what's your secret, what's your beauty secret, nga tasobola kukugamba. N'omugamba banange oyina omubiri omulungi ogujjawa, n'akusirikira n'atakugamba ng'abantu tebagala kwogera. Naye nze olunaku olwaleero nzize mbabbireko ekyama. Osobola okuggyako stretch marks n'obeera n'okugulunga okwo okwange kw'olabye, n'obeera n'okugulunga kuno ne kubeera nga kulabika bulungi. Osobola okukikola otya? Kaira ku makya gwo wena omukyala, kwata carrots zo zigrilling bulungi nnyo, ozigira akakuta, beera zikuute ku kuuma kano ka grida, obeere nga ozikola bulungi nnyo. Bw'odeni bw'omaliriza kwata coconut oil wo. Ky'olina okusooka okugula kwe kugula coconut oil. Osobola okugula coconut oil ono eyeekutte ng'alinga omuzigo, oba osobola okugula coconut oil already nga ye oil. Jjukira oyo already ali oil, sometimes bamwongeramu amazzi, bamwongeramu amenvu. So it's better n'ofuna coconut oil ng'alinga omuzigo eyeekutte, gw'ogenda okusenako ofumbe yejabulule. Ekyo kigenda kuba kikolera bulungi. Then bw'omala ofuna carrots neno zigrilling bulungi nnyo, ozikolemu akantu ko bulungi nnyo, obukuta bwonna tobuwaatako, bukubire wamu. Oba si ekyo osobola okukuba osobola ozisalaasala n'oziteeka mu blender then n'ozikuba bukubi. Then bw'omaliriza funa akasepikiko akalungi, don't add in water nkuddiramu, toyongeramu mazzi. Bw'omala kaloti ezo ziteeke mu kasepikiko, okwate coconut oil wo gw'oba oyiwamu mu kaloti oyo, oteeke ku sigiri ofumbe. Bireke bitokote for some good minutes or 30 minutes. Bireke bibeere nga bitokota oba 45 minutes, bibeere nga bitokota bulungi nnyo. Then bw'omaliriza bijjeeko
ku kyoto okwate akabakuliko akatukula obulungi okwate akagoyeko oba osobola okukwata luno olugoye lwo oba akakayanga kano oba akantu kako ku mutwe ebintu ebyo biyiweemu bwe nkugamba okubiyiwamu oba ogenda kubisengejja obinyige then bw'omala okubisqueezinga bulungi oil oyo avaamu yoyo coconut yoyo carrot oil agenda okuyambako okukola olususu lwo then w'omaliriza kwata akantu ko bulungi nnyo akakebeko oba kyabizigo oba kacupa then oyiwemu oil oyo gw'omaze okukamula oil oyo gw'oba weesiiga nga buli w'oba omaze okunaaba wabula siiga mu kifo ekyo kyokka kyokka osobola okusiiga mu kifo ekyo kyokka kyokka ky'olinamu obuzibu oba okwesiga omubiri gwonna jjukira coconut oil ono mulungi nnyo mukola olususu ate ne carrots nnungi nnyo mukola olususu coconut oil mulungi nnyo ku byenviiri osobola omukozesa ku nviiri nga bwatyo bw'omugjeemu nga omukoze mu carrot n'obeera ng'omuteeka mu nviiri zo ne zikula mwabaagala enviiri wabula nze mbeesinze nnyo ku lususu kuba lwentegeera osobola okumwesiganga ku lususu buli w'oba omaze okunaaba weesiga omubiri gwo gwonna gwonna abaagala okukola entumbu oyo oil abakolako bulungi abaagala okukola akabina oil oyo abakolako bulungi wabula ng'ate ku kyamugaba gy'onookoma okuba ng'omukozesa mu myezi gyo nga 6 oba 8 muganda wange ogenda kuba n'ekitumbu ekinyiira bwe kiti wabula ng'ate vidiyo eno amanya yenze Shila Adita vidiyo eno gikomentingako bulungi nnyo wootategedde nsobola okuba nga nkuddiremu nga sinnaba kusiibula kwata kaloti zo bulungi nnyo zigreedinge bulungi nnyo ozikube n'akakuta kako nga kwekali okwate coconut oil omuteeke mu sepiki oyiwemu ezo kaloti toteekamu mazzi bifumbe then bwe bimala okwetokota bulungi nnyo kwata akagoyeko obiyiwemu obeere nga obisengejja bw'omala okubisengejja bulungi nnyo oil oyo gwogyemu gwe weetaaga yes oil gwogyemu gwe weetaaga omukozesa ku mubiri gwo nga weesimula omubiri gwonna amanya yenze Shila Adita embagala nnyo.